Mbakulisizaayo nnyo mu kumulamu okwo. Katweyongereyo n'emboozi ya Great Trek nga tutunulidde Stevia gwe tugenda okufuna endokwa 1000 ez'obwereere nga tugendako mu nnimiro. Yes, kino kye bayita Great Trek. Situka tutambule kye mbadde mbagamba nti essaawa etuuse Uganda nayo yerwaneko egende mu maaso. Ndi wano ku Prof Bioresearch ennimiro yaffe ya Stevia. Ka Stevia kabawoomera kasukali ak'obutonde kana akakoola kamu akagayako nawe ne weewuunya ensi n'okakasa kiri kye bagamba nti ensi tugiryako makoola. Omuddo gwe guno gwa sukali w'obutonde eri gye mulaba ye greenhouse mwe tuzaaziza endokwa era ze tugenda obbawa era bannammwe bazifunye dda era nga nabagamba nti okufuna endokwa zino mu nteekateeka ya Great Trek Situka tutambule oyina okugula dryer ne stand ey'amamera kutukaliza amamera. Kati dryer y'emu n'ogikozesa okukaza amamera ate n'ogikozesa okukaza uno sukali w'obutonde Stevia. Stevia ono tumuyita mujuni. Stevia ono atweyagazizza Kampala wano. N'olwekyo ekirungi kino ekya Stevia njagala nammwe mukitwale ku buko. Musajja mukadde akaddiye bisukali bimukubye pressure bimutta. Omugongo gwonna amagumba gamuluma ate gwe naawe ne mutika obutulerayo obusawo oba sukali w'ebikajjo ne bakadde akugambye bannaye enfa ate gwe yongera muziika mu ntaana inchi endala 18 obongerayo mu ntaana mufo mutwalira ebyo mutwalira endokwa zino eza Stevia. Ate Prof Bioresearch twabawadde omukisa gwa bwereere. Sukali ono mugende mu mulime ewammwe eyo mu byalo teri atalina kyalo. Bw'ogula dryer ne stand ebyamamera birekera abaana mu kibuga balime bakolera awa mu kafo akafunda. Ate gwe bino bitwale eri ewammwe gye musibuka gye bakuziika teri atalina ttaka. Bw'oba tolina ttaka pangisa. Ono Stevia akula mangu myezi 4. Myezi 4 nga oweefunira kasukaliko. Ate ng'ogenda kunogwa buli luvannyuma lwa myezi 2. Kati eno eka ya Stevia enamba ofunamu kilo 3 enkalu. Ate nakugambye nti kilo emu yenkanankana ne kilo 2 eza sukaali. Kati lwaki Uganda terima Stevia? Ani yaloga Uganda? Kati n'olwekyo abalimi baffe nammwe abalimi abangoberera abazze nga bagoba emboozi z'omukenkufu kashikulopu yino nesigenda kujjayo mboko kubakuba miggo nga Esketh Bero ono omusajja gwe twabbulamu Potibero enamba. Nalabye wano Potibero nga bayo baagala kwekalakaasa nti ekiddo ky'okumazzi kibatabukidde. Ekiddo kino kyenkozesa kyenkolamu ebijimusa ne kirima Stevia. Ekiddo kino era kye kimu kye nakozesa okufuna emirandira gya Stevia nga bwe nabagambye. Kati lwaki temujja ne muyiga buli lwakubiri n'olwomukaaga ne mwefunira n'endokwa zino za bwereere kye weetaaga kugula dryer y'amamera ne stand y'amamera ab'ewaka bakole ne mu kyalo bafune ekyo kye bayita Great Trek Situka tutambule. Nze saagala kuleka bannayuganda nga beebase siva kugana amazina ga South Africa simanya nfuddemu. Bino tewali kufaamu tulina kubeera balamu tewali kufaamu. Tulime Stevia gwe mulwadde wa sukaali omwetaaga kubanga ayamba okwongera insulin mu mubiri gwo. Ate nekirala nti talinyisa glycemic index talinyisa sukaali gw'oyina. Ekyokubiri gwe wa pressure ayina steviosides ezo eziyamba okukendeeza cholesterol mu musaayi. Ate nekikuyamba n'omutima okweyongera amaanyi. Ate kokola ninga kokola mu bakyala. Ezo hormonal imbalances ze mufuna nga mwesize steroids. Amanya abakyala bagenda ne bagula ebizigo ebirimu steroids n'adrenaline. Ate nga alina bbaawe ayagala amusanyuse ebbeere lyonna alisigako ebizigo bijjudde steroids ne zikuyingira ne zikozinga hormonal imbalance ng'ogattako okunywera kyayayo kya mu plastic. Inkyo yonna alimu ze bayita endocrine disruptors ne bitukyankalanya. Kati byonna Stevia byozaamu gano okakana ng'oyambiddwa gw'alina kokolo w'amabeere. N'olwekyo Stevia waffe ono mwabali mu office mugenda ne munnyuka ekisinga okumalamu amaanyi. Bannaffe abali mu police abasalirawo ensi eno baagala kunnyuka bannyukire mu agriculture ebyobulimi n'ebyobulimi temubiwadde maanyi. Teweraliikirira ne woba tolina kiveera ekyo ky'olabye
ekiveera ekyo ffe tukikozesa olw'okuba nti tekinologiya ewa kikenkufu naye gwe osobola okufuna essubi lyo n'osima ebikata ebyo nga bw'olabye ebikata ebyo n'oteekako essubi n'olyoka osimba stevia wo era osobola okujja buli lwakubiri n'olwomukaaga ku ikotoolyo mmolo tusomesa weefunire n'endukwa ogende olooze ku buwomi bwa sukaali w'obutonde ofe n'ekigeneration n'omuzukulu w'omuzukulu n'ennakabiri baani nga tebazzeemu ggula sukaali tolaba nga ekyo kisufu n'olwekyo ze zino endokwa ze tugenda ofuna eza stevia zino zonna zammwe n'endala nnyingi nyina n'obukadde bw'endokwa mwe mujje mugule dryer y'amamera ne standi abamu bakolere ewaka ate abalala naffe tubasukume mu mukono kye bayita situka tutambule the great trek twerwaneko tugende mu maaso anti okuddiza guba mwoyo ebintu tulina okwebeereramu tetujja kulinda kutujja mu hodlop tulina okwejjayo stevia waffe ono ffe tumuyita na mujuni aba Prof Bioresearch n'olwekyo bannayuganda gw'omulimi ali eyo atalina kyakola omuvubuka we aweddemu essuubi nga ne sente ezigenda simanya mu buwalabu zikubuze genda bakuwole omugambe nti bona mpola akakadde ngenda kuleetera eka ya namba ya stevia twebale ojje gwe nkuwensanya ne dryer okole sente jjukira amamera tugagula kiro 15,000 ate stevia ono naye tumugula kubanga ffe tulina akatale abantu beeraliikirira nnyo akatale gwe obuuza omukenkufu akatale ka stevia manye emyaka ntambudde ensi eno nga nsomesa stevia Europe yonna bamwetaaga tumutunde Kenya, Rwanda, Burundi yonna paka Europe stevia ono bangi nnyo abamutwala nga kwotadde ne China kitegeeza guno omukisa gw'amaanyi gwe tufunye ogwa Great Trek omukenkufu atuddiza bw'oba tonabafuna kakadde jangu oguleyo omukebe ofuneyo endogwa lwakiri emu ogende ng'ozaazaamu ate gw'ayagala business naawe oyagala okukolamu ssente mu stevia jjukira zino ssente ojjukira ffe ate nze n'erinnya nalikyusizza mu kifo ky'omuyita stevia ttayo eno nagiggyewo muyita sevia mujuni yazze kututaasa gwe sevia mumanyi omu Yesu Mesiya naye ne stevia naye atandise okututaasa mu mbeera y'okusaasaanya n'ebyobulamu alejjukira nti health is wealth obulamu bwe bugagga so n'olwekyo gwali eyo oyinza okugamba nze sijja kulima naye wenywere ka stevia nkugambye bulamu bwereere bannaye Katonda yatonda stevia omukenkufu n'amugattako omutindo ensi yonna n'esiima kanenywere stevia mujuni nange kanywemuko oteka mu office oteka ku katundu akajiiko tokamalaawo bona awoomu okufaama kakakola bwa anti abamu mulimu olwa Thomas mujja kujja mugula omukebe guno gwagumu kitundu mbaweeyo ndoko omwana mumuwe stevia abaana abasinga bagenda ne bafuna autism abaana be mugamba nti balina eddalu kati olaba gwe gye weegenderezemu abalina abaana n'abasomesa abaana bwe bamala okulya breakfast buleekaana nnyo bukola eddalu ne buleekaana bufuuka hyper ne butabuka lwaki nti oluusi baba buwadde carbohydrates nkati ngeziri mu sukaali oli omulala bino kakano obwana butabuka fermenting obwana ne buba ne fujjo ne kawala kange kanaabakenkufu ne ka Bioresearch kawala kange bwenywera stevia era bukkakkamu nga kitawaabo taata waabo abantu bakyuse enjogera sweet like stevia bagambe sweet stevia naye gwowoza sweet heart omutima guwooma temumanyi stevia bwawooma dadi woba oyagala akugulire sabuni w'amapaapaali onyirire munda ne wabweru mugambe stevia dadi kasabuni k'amapaapaali omukenkufu akayina okanaabe onyirire sabuni ogebemu n'enkanyanya ate bw'ovaawo wesige buto ovakado mu enviiri zigonde ufune nacho vitamin E ali mu buto ovakado jukira ona ava mu nsigo enviiri zinyirira kaskini keeko munda muli mutaratibu ne bonyenya akatima abantu tebadduka ewerwanyeeko ebintu bwe bityo bwe bitambula ate entumbu ogisige kinzaali
ebizigo by'ekinzaali negwe nojjamu ebishoti byo tuli ku beach tuze kuwumulamu nojjayo akagulu oba entumbwe nsiwufu nzibu ejjudde ebikalakampa yonna eriko ne bunnamungodi vaawo naawe olimba wesiige naddala mwe abaagala ennyo ebinu nammwe abakyala gwe n'oba n'entumbwe ng'olinga boola olinga omusambi w'omupiira wa Chic Reigns entumbwe yonna yeesiba musajja akutunulako n'agamba nedda sente zange zijja kunsaala teeka sente woolaba ng'oteeka wesiga ebizigo by'ekinzaali ku ntumbwe ne mu feesi onyirire ebintu bwe bityo bibenga bitambula taratibu bonywereka Stevia olaba obulamu bwe bugonda bulamu bwa butonde onywereka Stevia anti eno nsi tugiryako amakoola bebaziza nnyo okumpuliriza nsigadde nga nze omukenkufu Julius Nyanzi okuva mu Prof Bioresearch ekisenge kiba 152 tobulanga ate tebakulimbanga Prof Bioresearch mu nsi yonna eri ku ikotoolyo weekalabiza emirimu gyayo wadde nga tulina faamu mu nsi yonna naye ate wali wetukolera mwebale nnyo okutuwuliriza mwebalire ddala twerwaneko omwaka 2019 tuve mu kibookisi ky'obutamanya ne mu hodlopu y'obutamanya. Ciao ciao.